Okutandikira mu ssaza Kyaddondo poliisi erabudde bannannyini masomero beekenneenye bulungi abayizi nga tebannayingira mu masomero gaabwe okuziyiza abayizi abamu okuyingiza ebintu ebitakkirizibwa ng'enjaga n'ebirala olwaleero ng'abayizi baddamu okusoma mu butongole. Poliisi ya Uganda egamba nti okunoonyereza kwayo kwekoze yakizuula nti waliwo abayizi abamu abagenda n'enjaga n'ebiragalalagala ebirala ku masomero saako ebintu ebirala bwe batyo ne basaba bannannyini masomero babe bulindaala beewala ebintu ebiringa bino okuyingizibwa mu masomero gaabwe. Ayogerera poliisi ya kuno Lusoke Kituuma abadde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire ku kitebe kya poliisi Naggulu n'asaba nti amasomero gateekewo ebiziyiza omuliro mu masomero nga minisitule y'ebyenjigiriza era bwe yalagira. Kati tuli wano tetwagala ate enkya mutandika okuwulira nti essomero lyali just lirinze fire brigade. Essomero lyali badde lirina fire extinguisher. Surely toyinza kubeera n'abantu bawera 1,000 mu kifo kimu nga toyina birwanisa muliro ebisookerwako. So those warnings tuziwa naye ekizibu is that tutuka mu maaso eyo bwe tukola investigations mu miriro gino ne tusanga nti actually omuntu yabadde tayina bisaanyizo bino. Mu ngeri y'emu poliisi esabye ebbanka okusomesa abantu naddala abazadde abasasula ebisale by'essomero bettanira okukozesa enkola ey'omutimbagano gamba nga mobile money n'ebyuma ebirala okwewala abafere abatera okukozesa embeera eno okubba abazadde ebisale by'abayizi. Lusoke Kituuma era asabye n'abazadde obutasindika bayizi kugenda bokka ku masomero olw'abamu ku bannakigwanyiza abayinza okubabuzaawo ate ne babasaba ssente okubaddiza abaana baabwe. Tutera okufuna emisango omwana n'amala abula enkya ogenda okusanga nga essomero n'omuzadde bali mu kukaayana. Omwana namuleeta nti wamuleeta wamukomya ku geeti wamukwasaani sijjukira. That type of conversation schools mwetaaga ne muteekawo procedures endambulukufu obulungi nti omwana aleetebwa ku ssomero bamuleeta bwe bati era bamuwaayo bwe bati so that enkya bwe tujja okunoonyereza tusange nga procedures ezo weeziri mpandiike. Mu ssaza Buddu abakulembeze b'abavubuka mu Bendo eri Masaka bekokkodde enguzi esusse mu poliisi mu kitundu kino ne balaajanira Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa azze empisa mu basirikale nga bwe guli mu bajaasi. Omusasi waffe Nsubuga Muzaffalu y'abirina. Nsubuga Muzaffalu katumufuna oluvannyumako. Nga tukyali mu ssaza Buddu abatuuze b'e Bulenge mulima mu Bukomansimbi North mu district y'e Bukomansimbi bakedde kukola bulungi bwansi mwe baddaabiririzza ne Nayikondo nga bano beegulidde ebyuma ebyali byafa n'okufuna abakugu okuzikanika okusobola okuddamu okufuna ku mazzi amayonjo. Omusasi waffe Mubaraka Sebuufu Junior ali Bukomansimbi. Bukomansimbi North kitundu kikalu ddala. Ng'abaayo batawanyizibwa nnyo ekizibu ky'amazzi amayonjo era mu bitundu bingi enzizi bakozesa biddaamu ebyasimibwa okulembeka amazzi kuba enkola y'amazzi ga ttaapu tennabunyisibwayo bulungi. Omutuuze Nabanoba Grace yakulembeddemu abangi nga batandikidde Bulenge okulaba ng'abaayo bawona ekizibu ky'amazzi ga mukoka ge balembeka. Nabanoba Grace agambye nti amazzi kye kyetaaga ekikulembera byonna. Bw'atyo n'atendereza nnyo enkola ya Buganda eya bulungi bwansi gy'ayogeddeko nti ewa omwagaanya abatuuze okwekwatira ku ebyo ebibasoomooza. Luli babadde bakima amazzi mu kidiba ng'amazzi mabi nnyo nga gagenda balwaza. Ate amalala agabaddewo gabadde ga bbeeyi nnyo siringi 10 ekidomola. Nga ssentebe wa Bulenge agambye nti bo nga LC babadde balemererwa dda. Bw'atyo n'asaba enkola eno ebunyisibwe wangi kuba zi LC zitikkibwa obuvunaanyizibwa obwetaaga ensimbi ng'ate bo tebazirina. LC ebadde giteekamu ssente naye ng'etwala ssente nnyingi ate ffe ze tutayina era kati tubadde twagivaako nga twagifiisa. Mpitibwa Nkabirwa Kennedy neebaza ne sekwebaza yenna Nabanoba Grace. Ebyo nga biri bityo
yo yafeesi y'omwami wa Kabaka avunaanyizibwa ku by'obulimi n'obulunzi mu ssaza Buddu nga ye Dr. Nabadda Madrin Zimbe esinzidde ku disitulikiti wali neerangirira nti baakuddamu okusimira ab'ebikomansimbi nayikondo endala 10 mu kaweefube gwe baatandikawo okukwatizaako disitulikiti eyo ku ky'amazzi amayonjo ku lwa CBS FM ey'obujjajja Nantasingwa. Mubaraka Sebufu Junior ndi Bukomansimbi. Ate mu ssaza Kyaddondo owulirira bino nga bannamateeka abamunnabyabufuzi Kano Dr. Warren Kiza Besigye Kifeefe nga baatuuse dda ku yafeesi z'ekitongole ky'ebyamakomera mu Uganda baagala omuntu waabwe Dr. Besigye ne munne Obed Lutale bateebwe awatali kakwakkulizo konna oluvannyuma lwa kkooti ensukkulumu okusaza okulangirira nti kkooti ey'amagye terina buyinza bwonna kukozesa bantu ba bulijjo. Omusasi waffe Sharif Lukenge y'abirina. Wowulirira bino nga bannamateeka Bakano Warren Smith Kiza Besigye Kifeefe nga bakulembeddwamu Martha Kaluwa munnansi w'eggwanga erya Kenya, Alhaji Saalongo Elias Lukwago ne bannamateeka abalala okuva mu ggwanga erya Malawi nga bataka ku ofiisi oba ku kitebe ekyamakomera mu ggwanga bagamba nti bazze kusisinkana Johnson byabasajja atwala ebyamakomera mu ggwanga baagala abannyonnyola oba bataputire amateeka mu mbeera eno baagala Kano Warren Smith Kiza Besigye Kifeefe ayimbulwe. Okusinziira ku Saalongo Elias Lukwago ng'agamba nti tewakyali tteeka mwe bavunaanira Kano Warren Smith Kiza Besigye Kifeefe nga baagala ayimbulwe. Olunaku luno olwaleero bannamawulire tebakkiriziddwa mu nsisinkano eno eyingiddemu bannamateeka nga 22 be bakkirizaayo bokka. Lukwago agambye nti ebinaavaayo byonna baakubinnyonnyola ensi ebitegeere. Ne lw'ensonga eyo kaba bwe bakajjawo kiba kitegeeza General Court Martial evuddewo. Njagala buli omwaka asome, sirina budde bukisoma wano provision eyo naye ebadde eteekawo General Court Martial. Ku lwa 88 akatonyeze 8 y'obujjajja Lwasa Mayinja, nze Munnabuddu Lukenge Sharifu wano ku kitebe ekyamakomera mu ggwanga mu kibuga Kampala. Ate okuddayo Buddu abakulembeze b'abavubuka gye beekokkoledde enguzi esusse mu poliisi z'omu kitundu era ne balaajenera Pulezidenti Yoweri Museveni azze empisa mu basirikale ba poliisi. Nsubuga Muzaffalu y'abaddeyo okubitutuusaako. Abakulembeze bano basinzidde ku ssomero lya Sacred Heart ekyamusansala Villa Maria mu district y'e Kalungu. Eggye lya UPDF gye lyakuŋŋaanyiriza abakulembeze b'abavubuka ssaako ab'abakyala n'abakulira zi Parish Development Model mu bendobendo lino ery'e Masaka bali mu kubabangula ku by'obukulembeze, ebyenfuna n'ensonga endala. Wakati ng'eggye lino erya UPDF liteekateeka okujaguza emyaka 44 ejja Ttare 6, abakulembeze bano nga bakulembeddwamu Kajumbi Franka Sebala ssentebe w'abavubuka owa disitulikiti y'e Kalungu, ssaako Ssebugwawo Faizo ssentebe w'abavubuka mu Greater Masaka n'abalala bagamba nti empisa eziri mu magye Muzeeyi Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa asaana akozese obuyinza bwe ziteekebwe ne mu poliisi ya Uganda. Bano bategeezezza nti enguzi mu poliisi eri waggulu ebitagambika. Poliisi y'eggwanga ejjudde enguzi. Abantu bakyasobola kufuna bwenkanya ku mapoliisi gaabwe mu bitundu byabwe. Omuntu atalina nguzi takyasobola kufuna bwenkanya mu kitongole kya poliisi. Era Pulezidenti tukusaba atusinzidde wano mu misomo gya UPDF okulaba nti enteekateeka eyo ey'okubangula poliisi eveemu obuli bw'enguzi kati kyekisigalidde okutereeza eggwanga. Mu kiseera kino abakulembeze bano bakyabatendekera ddala omulina okubakozesa mukyaka buli ku makya omwo nga mwe mulina okubaleetera abakugu abababangula ku nsonga ezitali zimu. Era ne Ssaabaminisita wa Uganda Robina Nabbanja Musafiri bwe yabadde wano ejjo yalabudde ku ssente gavumenti zeeweereza abakadde kyokka nti ne ziremera mu zi banka n'asaba bakansala okuba n'eriisa ejjogi ku nsimbi zino. Masaka City esente ze baaweereza eza stage abakadde abaafuna bali 1,500 baabaweereza miliyoni 10 wano wenjagala muyingirirewo. Ku lwa CBS rediyo y'obujjajja Nsubuga Muzaffalu e Kalungu mu Buddu.
Mu ssaza Kyaddondo poliisi mu kibuga Kampala etandise omuyiggo ku mugoba wa taxi atomedde omukyala ku Queensway enkya ya leero n'amuttirawo bw'amaze n'adduka. Akabenje kano kaguddewo ssaawa nga 3:30 ez'enkya ya leero. Kigambibwa nti omukyala ono abadde asala luguudo taxi n'emutomera kyokka oluvannyuma omugoba waayo n'adduka nga era ababaddewo bagamba nti ono tasibyemu yadde. Poliisi omulambo egugyewo ne gutwalibwa mu ggwanika ly'eddwaliro ekkulu ery'Emulago nga n'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Mu ssaza Gomba abatuuze mu LC ey'e Kanoni wamu n'ey'Ekisaasira mu Town Council y'e Kanoni mu district ey'e Gomba baguddemu entiisa abazigu be bassa omutuuze naye nga kirabika basoose kumubbako ssente z'abadde nazo. Attiddwayo Ebyakatonda David abasinga babadde bamumanyi nga Kawogo nga wa myaka 48 ono abadde musuubuzi w'amatooke ndiizi ne muwogo ng'abadde abitambuliza ku kagaali n'agenda ng'abiguza abantu. Kigambibwa nti ettemu lino libaddewo mu kiro ekikeesezza leero wakati w'essaawa 7:09 ez'ekireeyo ku kyalo Tondola okumpi n'ekitebe kya disitulikiti y'e Gomba mu kifo ekiri okumpi n'ekisaalu. Omufuka Ogo kigambibwa nti alina ebirime bye yatunze ne bamusasulamu akasente akawera nti olwo kwe kugenda mu kirabo ky'omwenge ekimu mu Town Council y'e Kanoni okwewaamu. Wabula omusajja oyo mu kirabo ky'omwenge yavuddeyo matumbi budde ng'atambuza bigero okudda mu maka ge olwo kwe kugwa mu babbi abaamusse ng'abamu ku batuuze okuli ne Ssaalongo Yiga Robert bwe bannyonnyola. Naye omusajja oyo ku makya ga leero asangiddwa ku kkubo lino eriri lifo tuliyita Katekambwa erigwa ku disitulikiti y'e Gomba mu Koolaasi wakati ono watali wa Sembabule Otulo nga yattiddwa nga tali mu ssaati abadde akola omulimu ogwo gw'okutuuza emmere. Bayattiddwa tebamuteetaawo tekinnategerekeka naye tuvumira nnyo embeera eyo eriwo. Poliisi y'e Kanoni oluvannyuma ezze n'etwala omulambo mu ggwanika ly'eddwaliro ery'e Gombe mu Butambala okugwekebejja. Mu ssaza Mawogola abatuuze mu muluka gw'e Kasambya mu gombola ya Ssaabaddu Mateete Essembabule bakedde kwenyigira mu kukola bulungi bwansi ow'omuggundu mwe bagogoledde enzizi zaabwe wamu n'okulima oluguudo oluva ekibulala okutuuka ensangala. Bulungi bwansi ono akulembeddwamu omutongole w'ekibulala Lutabi Andereya Mutwalanye nga balongosezza enzizi 3 ezibadde zaagegera era oluzimaze bazze ku luguudo oluva ekibulala okugenda ensangala olubaddemu ebinnya byonna ne babizibako n'okulimako omuddo gwonna. Omutongole Lutabi Andereya Mutwalanye asabye abantu ba Kabaka bajumbire enteekateeka ya bulungi bwansi okwetangira okukozesa amazzi amakyafu basobole okwewala ebirwadde. Bulungi bwansi ng'Obwakabaka bwa Buganda bwe butukubiriza nga twatandikidde mu kwerula enzizi zaffe omuli oluzzi oluyitibwa olwa Mutwalanye olwa Chairman Sali waliwo olwa Yosefu Mulwadde. JB Mukaso w'amawulire ekibulala wamu n'abatuuze bagenda nti bakugenda mu maaso nga bajjumbira enteekateeka eya bulungi bwansi. Mu ssaza Buddu ng'olusoma olusooka mu butongole lutandise olwaleero omwami wa Ssaabasajja Kabaka ow'essaza Buddu Pookino kye bazinga Kalyamasaka Judy Muleke azzeemu okusaba abazadde obuteekaka kutwala baana baabwe mu masomero ag'ebbeeyi ge batasobola. Omusasi waffe Tomusange Kayinja y'abirina. Pookino Judy Muleke mu kwogerako ne CBS enkya ya leero abaana nabo abasabye obutateeka bazadde baabwe ku nninga mbu babatwale mu masomero bo ge baagala ate nga tegajja mu nfuna y'abazadde baabwe. Bw'atyo kwe kwebaza ne bannannyini masomero e Buddu bagambye nti bano baawuliriza omulanga gwe ne bakendeereza ku bazadde ebisale by'essomero. Olwaleero tuli basanyufu nnyo nti abaana baffe batandise okuddayo mu masomero era njagala okwebaza abazadde mwenna abasobodde okwerekereza etuweerera abaana bano baddeyo n'ebyetaago byonna. Njagala nziremu okukubira omulanga abazadde nti omwana tumutwale mu ssomero litusobola ensawo yo kyesobola ky'oba okola. Pookino asuubiza okutegeeza abazadde ku masomero ago agabasaliddeko fiizi era ng'abamu ku bakulu b'amasomero abakendeezezza ku bisale e Buddu kuliko erya St. Joseph's Mary SS Mbiriizi erimanyiddwa nga Josima erikulemberwa omukulu Musajja Akaawa wamu ne St. Peter's SS Kisojo erya kansala w'eggombolola ya Kibinge mu disitulikiti y'e Bukomansimbi Mike Nsubuga ng'onaagambye nti olw'embeera y'ebyenfuna mu bazadde akendeezezza ku school fees ate n'abawa ne basale. Ssente
tezirabika. Tubakubiriza mutwale abaana mu masomero agasoboka ng'Emmengo bwetukubiriza nga gavumenti bwetukubiriza. Kale nno olw'omulango ogwo nange nsazeewo school fees nzisaze okuva ku mitwalo 45 okutuuka ku mitwalo 35 mu Kisulo. Ssaalongo Tomusange Kayinja ku lwa CBS mu kibuga kya Ssaabasajja Masaka City. Musaza Busiro abasuubuzi abakolera mu butale obw'omubuulo ku luguudo lw'Entebbe basazeewo basitule ebyamaguzi byabwe babiteeke ku nguudo bafune ku kasente k'abazadde abazza abaana ku masomero. Omusasi waffe Kakooza George William abirina. Abasuubuzi bano abajja ebyamaguzi byabwe ku midaala ne maduuka gye batundira basazeewo babiteeke ku nguudo nga bagamba nti balemereddwa okufuna ababigula n'okusingira ddala ebikozesebwa ku masomero kwe kubissa ku nguudo bigulwe abazadde abayise abatwala abaana ku masomero. Manya gange nze Kajumba William chairman wa Tosachimu. Tuli mu sizoni ey'ebitabo bya bbeeyi. Bazini y'ebitabo eri mu mutwalo n'akenda. Ebinene bya 15 eni esookerwako ya siringi 10. Liimu zirimu 2 ku mitwalo 3. Ebintu byonna bya bbeeyi naye abazadde baavu. Sebuli Basaka Abubakari nze Ssaabawandiisi w'ekibiina kya Joint Market Vendors Association. Bw'otunuulira ne waffe ate mu birime ate ye embeera mbi nnyo. Kyamazima ffe ng'abasuubuzi b'ebirime ate ffe tuli bubi kubanga ebirime bya bbula bya bbeeyi ne bwe guba buyembe gumu bwe guti bwa ssente mpitirivu nti omuntu omuyembe gumu yeetaaga 2,000. Kale n'olw'ensonga eyo nti abasuubuzi baffe tebalina ssente zigenda kugulira bantu baabwe baana baabwe bintu byakubazza ku masomero. Newankubadde ng'ogwo guli gutyo twetooloddeko masomero ag'enjawulo okwetoolola ekibuga Ntebe era we tutuukidde ku ssomero lya primary lya Madina Islamic Nursery and Primary School tusanze abayizi bazze mu bungi newankubadde ng'ebyetaago abamu babadde tebabirina bulungi wabula nga baawulidde nti waliwo omulanga ogwa munnankumba Nsereko Robert yeyagaliza obukulembeze mu kitundu kino alese ebitabo ne peeni nabo kwe kudduka okubyefunira era bw'abadde abibakwasa awanjagidde abazadde okulwana nga bwe basobola bayambe abaana baabwe bagende ku masomero newankubadde ng'embeera si nnungi. Ekisooka neerekereza ng'omuntu kati okugeza mukulu Umaru yatandikawo essomero okuyambako ku kitundu kyaffe kudduukira omulanga gwe tugamba nti taasa nkumba ndabye nga okwerekereza nti ase ekitundu kyaffe abaana mbaweeyoko ku bitabo nkowoola abazadde bonna mwerekereze abaana basobole okusoma ate ku sayidi y'abasuubuzi bambi mwerekereze bwe muba nga mwabaddeko mu kasizoni mumanye nti kati eno sizoni y'abaana